tulaba tukwaniriza nnyo wano eno mpozi ate ku Sichom Properties eno bagiyise Naggalama phase 9 twakugamba tugenda kutunda ettaka lyonna tulimalewo ate ku bbeeyi entono ddala kati njagala kugamba wano we tuli bayitawo Naggalama gwe eyeekakasa amaanyi go nkubalidde dakika 15 okuva taxi weekutadde mpaka wano bw'obanga owulira tolinaamu maanyi ng'oyagala ka boda ogenda kukozesa nniso olukumi olu lumu lwokka boda ekuleete kuteeke wano eno bagiyise Naggalama phase 9 lwaki ogitumye phase 9 nti tulina phases ez'enjawulo kati kisinziira ssente zo ensawo yo weekweyimirira nitugamba kutwale wano tukulambuza wonna estates zo zikulambuza n'ogamba nti nze ngenda kutwala kweno kati munnange ne wankubadde eno estate eri wano Naggalama ku kkubo ate ekisesa nti tulinawo poloti eza buli bbeeyi tugenda tandikira ku babede tugende nga tulambula estate eno yonna nga bw'ogiraba ku ssente nti kati zino ze ssente bweziti zino bweziti paka ku muntu asembayo ekisookerako ddala wano wenyini we tuli amazzi n'amasannyalaze obiraba bulungi nnyo mulage omugalayo amasannyalaze teweetaaga gamba mbu ate bino bebagamba ogenda kuleeta emiti 19 ate simanyi okola ebikya nedda eno phase 1 nsava galo bagamba masavu olina ggalya nga gookya kati gwali eyo ennamba eyita ku screen yeeyo gy'oba okubako ennamba yaffe eyita ku screen yeeyo gy'oba okubako ate akakodyo kali mu kusasulako kitundu osasulako kitundu n'oyiwa matiyo n'otandika okuzimba bannaye balandiroodi nga babanja leero ennaku z'omwezi mmeka tunula ku kalenda yaawo ku ssimu olabe ennaku z'omwezi omwezi tegulwa landiroodi ye abeera akubala kuba naye aba yateekamu otegeera abeera akubala aba yateekamu katutambule kwano poloti bere nga tuzitegeera bulungi nnyo ndowooza olaba kati gwe eyeekakasa ssente zo wano olaba bulungi wano wababedde milioni aga 5 ku 10 5 ku 10 lwaki nti ogiraba eri ku kkubo oba ntegedde milioni 2 kyokka ng'ekisesa ne bw'oba oleseko milioni 5 tukugamba yiwa matiriyo tandika okuzimba balance n'otukola ki n'obeera nga ate osasula mpola mpola ekitali mu bantu abatunda ettaka bonna abalala ekitali mu bantu bonna nakugamba nze kasita olaba nga nzijeeyo omutwe guno nga ntandise okugamba nti kati ndi mu kampuni njogerera nkola ntya neesiga kubanga nina erinnya ery'okukuuma 2 5 ku 10 ng'ogitwala oba osibyeko milioni 5 oba osibyeko 10 gwamanyi eno ey'ekyemmanga gye twogerako yatwaliddwa eno ey'ekyemmanga yatwaliddwa nanyiniyo ekisesa nno nga nagaye sente zaasibyeko oliza n'okuseka azze wano n'asibako milioni 7 oba ntegedde kati lwaki tojja n'ogula ettaka ennamba eyitawo ku screen yawo gy'oba okuba ojja tukwatagane bulungi nkugambe tuli ku kkubo nusu 10 lukutuusa wano eno gwe atalina maanyi gatambula ne bw'oba oyagala okwewala ebirwadde tambulako okuva ewakaawo ogenda olinya takisi oba wali ku luguudo eddakiika 10 zikumala gwatambula empola kale for this size kikome wano eno kati tugende ku size eddako entono nkugambye tutandise na babede nga tukkirira tuva mu milioni 2 tudda wansi mu 10 mpaka letunatuka kweyemu ekitundu oba ntegedde wano wonna tuli mu ki